Yes, Faadi TV ugimbaniriza akadde kano mwasize mutya mwasibye mutya ngenda kubasaba musubscribing ate munyigane kade batumideka abali Saudi Arabia abali Bahrain mikoje nga basiza mu gwange ya Mexico mbatumideko Okatumba Katumba Joseph ali mu gwange ya Mexico kutume kubanga following ali Mexico mpagita Faadi TV ugimwe banyo kubanga mu following ndakusaba osubscribing ate onyigane kade Florida's Secret esangibwa Mengo Boutique na mpija friends mugende mukoki mugende mu supporting Florida's Secret esangibwa Mengo wa restaurant bagita Velosh Cafe esangibwa Makindye mbagambye Florida's Secret eri Mengo eyo boutique ya nampija ne Velosh Cafe eri Makindye eyo ne restaurant yani ya nampija Florence eri boutique Florida's Secret ate eno eriwa no restaurant bagita Velosh Cafe eri Makindye bina nampija friends mugende mukoki mugende mu support kimabagalo kubanga mfuna obuvwazo bwakabyo bwetabo bwomutawana abagala ekijulo ekyakabyo ekitabo mugende ku Velosh Cafe esangibwa Makindye esangibwa Makindye abagala engoye zakabi eziriko mugende ku Florida's Secret abali e Uganda boboli Uganda kikakata kwaba basingo kubanga muri Uganda osokwitirayo Kongo nnyuka ng'ova ku mulimo kugamba obudde bwonna buno osokubanga okola ki weekoonayo ku boutique ate ekyemisana n'ogenda ku ki n'ogenda ku Velosh Cafe esangibwa Makindye kitalo nnyo eky'omukyala omu Saudi Arabia oba Omuwalabu mukazi watu yafudde masiga na biwoobe ono yafidde ku ddwaliro bata King Afudde Medical City Hospital lisangibwa mu bitundu by'eggwanga erya Saudi Arabia mu kibuga Riyadh abali Saudi Arabia mu kibuga Riyadh ndoza abamanyi kibuga Riyadh ndoza eddwaliro no mulitegera bulungi omukyala munaye bwate bwe yafudde no nga yakazaala abalongo kyewuunyisa kitalo nnyo bagamba nti tusad she passed away right after giving birth to the twins. Peace to your soul. Yafudde mangu ddala nga yakazaala abalongo bibambi abalongo bo basimatuse debambi maama ye yakoze ki maama ye yafudde kitalo nnyo yafidde mu ggwanga erya Saudi Arabia munaye mukazi watu nga yakazaala ki nga yakazaala abalongo kibi nnyo taata w'abaana asobeddwa musajja wattu asobeddwa wetegereza information etambula ku social media ekwatagana ku mukyalo nkiraga nti taata w'abaana yasobeddwa da engeri agenda kubanga alabiramu abaana bano era afunye ebyuma bigenda okubanga bikola ki biyambako abaana nokubanga bibabugumya kubanga beetaaga akabugumu ak'enjawulo era tebadde nga abakozi bakabakyetaaga zi incubator ndowooza babiyita incubator bayinza kubanga babateeka nebongera okubanga bakola ki nebongera okubanga bakula n'okubanga bibayambako okubanga babuguma kubanga babadde bukyali buto bubebi bubadde bulongo mbambi mukazi watu yabadde abusindise bulungi ate kyewunyisa ate n'akola ki n'afa yazadde bulungi obula ebintu by'ensi bino bitabula biconfusinga yazadde bulungi abaana n'abazaala bulungi nnyo ne bakola ki ne bavaayo naye ate n'afa kyokka teyafudde nga abazaala afudde amaze kubazaala kyebuunyisa nenga bambi kitalo nnyo eky'omukyalo no myaka 27 egy'obukulu yafiiddeko mukyala mu Saudi Arabia munnange abadde wangali ali mu ggwanga erya Saudi Arabia mu kibuga kye bayita Jeddah nenga abadde yakoze ki abadde yazaalidde mu kibuga Riyadh ddwaliro balita King Afudde Medical City Hospital liri mu kibuga Riyadh nenga ye abadde abeera Jeddah kitalo nnyo eky'omukyalo oyo munnange yemukola ebitambulatambula esatu ku social media mukazi bwato bwe yakoze ki bwatyo bwe yafudde abalongo n'abalekera taata waabwe abalongo alina okubalabirira era ng'abasawo bamuwadde amagezi nti alina okubawa keya ey'enjawulo kyovulaba bakyabaziza mu byuma bakyabatadde mu byuma bagire nga babeera omu nga taata waabwe yeesootinga kubanga alina okubalabirira ennyo kubanga maama agenza okufa nga bakyali bato nnyo beetaaga keya ey'enjawulo w'osumagiriramu basobola okufuna ebirwadde basobola okusika endwadde yonna nekola ki nebakosa olw'ensonga nti sisitimu yaabwe ekyali nnafu
immunity system ekyali nafu nnyo eri 2 week ekisusse nafu nnyo era alina okuba akola ki abalabirira ekyenjawulo. Bagitafa additive Kitalo nnyo bambi kusaidizeyo bagitafa additive subscribe button nyigene kale mubeere bulungi mweraba mbagala nnyo.